Hello. Good morning. Are you in the hospital with Museveni? No. I hear some sounds. Are you in the hospital? Crying on his deathbed. Right, breaking news. Eby'omukulu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni si birungi okusinziira ku information gwe tuli mu kubeera nga tufuna okuva ku X handle ey'omukulu Kakwenza. Mujjukire bulungi tino Kakwenza atatera kulimba era information gwatera okufulumya, oh my god, atera okubeera nga hawadala muwulire galaga nti omukulu ebyaddala bamuddusiza mu ddwaliro wali Embuya ku military hospital era anytime from now banatera okubeera nga bamufulumya mu ggwanga Uganda. Gwe team NRM, team NUP sembera wano nyongera kujukiza subscribing akadde ka Jim personalize okateke all video gituwereka like ebirenge so tambula etukere abo abali informed basobola kubeera nga batubulirawo mu comment section ebituufu oba si bituufu. Kigambe okubeera nga omukulu amanyikiddwa nga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yaddusiddwa mu ddwaliro ng'embeera etabuse wali ku State House Nakasero era yasobola okubeera nga atuukayo mu bali mugeza kubeera nga stabilizing naye embeera mbu si nnungi era abafamile abeeraliikiridde okusinza ku lipooti gye twafulumiza Fred Lumbye naye nakye yabyogeddeko soko muwulirize tumala tweyongereyo. Yagguddewo akabokisi k'obuwuka n'alagira bonna ba state agents okuli ba government officials kuli ba ministers ba ambassadors ba musicians ba youtubers ba tiktoker radio presenters n'okutandika olunaku lw'enkya ng'ennaku z'omwezi 26 oba 27 bwe mbyogerako babikyusa baddembe okusala omugambo gwonna ku muzzukulu wa Buganda Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tebalina gwebuuzizaako. Baddembe okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ekigambo kyonna nga tebalina gwebuuzizaako. Nga kino Museveni ayagala kukozesa ekigambo kibayita cyber warfare ateeke Kyagulanyi wansi ng'ayita mu kumuvuma ng'akozesa abantu abo. Agenda akozesa ba minisita ba RDC ba ambassadors abakungu ba gavumenti ba youtubers ba tiktoker bani bonna buli gwomanyi nti ali state funded bagenda kusitula olutalo nga lwakuvuma Kyagulanyi ne ba musicians nga mwe bali ne ba influencer bagenda kusitula olutalo nga lwakuvuma Kyagulanyi ku makya n'olweggulo olwo mu lulinde kubanga babawadde go ahead nga babawadde ne security nti bwafunamu enkenyera akuba bukubi ku namba ABCD teri agenda muvuna ne bamugudde kumusa ku poliisi ogwo tegusobola kweyongera we gukoma teri asobola mukwata babawadde go ahead. Naye nze mbooza Museveni otawuno olw'okukkiriza abantu abalugende munaalusobola. Otawuno olw'okukkiriza abantu abo balugende munaalusobola. Kyagulanyi tana bwagenda kuddamu nefe abasigadde munaatusobola. Naye ate ffe tetwandiyagadde gende kuba tulina ebyokukola bingi nnyo. Tuyinza obba wamu ne mukola bye mwagala kubanga eno part of diversion, eno strategy ya diversion akututeeka mu ntalo. Alright, nga tubitedde ku mobile abanankyukakyuka abavudiyo ne batabukira Pastor Joshua Lwere bamugambye nedda ssebo oba oyagala kulya ssente ya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni genda ozirye naye lekera okubeera nga oteeka aba NUP naddala His Excellency Robert Kyagulanyi mu bigambo mbu wayogedde naye nga ebyaddala gw'osobola okugenda His Excellency Robert Kyagulanyi omanyi namba ye esembyayo namba ki gw'omanyi ne namba ye etandisa namba ki lekera okubeera nga weesirwaza abaana bavuddeyo ne bamulabula ebyaddala abaana tebakyatya bakulu kubanga kuba owuliriza eno video bulungi, oh my god, omwana asobodde kubeera nga asomesa Bishop Omulamba n'atereera mu line. Njagala video gyerabireko tumale tweyongere soko owulirize with precaution. Oba osobola video eno gisharingireko munno mu WhatsApp groups ezinjawulo awamu ne Facebook groups ezinjawulo. Soko owulire bino tukomewo katono. Amawulire gatandise okusaasaanira ku mikutu gy'amawulire ag'enjawulo nga gasookedde kufulumira ku gwa Nile Post nga galaga nga bwe waliwo enteeseganya wakati wa Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi ne gavumenti okukakkanya embeera adde okwabo bwe yeetaaye.
tukitegeddeko nti ekibiina ekitaba enzikiriza ki Interreligious Council bwe kiri emabega wa kaweefube w'okussaawo enjogerezeganya. Okusinziira ku Bishop Joshua Lwere gwe tufunidde ku lukomo lw'essimu ataagadde kwatuukiriza bingi, bazze bategeka enteeseganya ez'enjawulo n'akakasa nti okwogerezeganya kugenda mu maaso. N'emabega eri emyaka gyonna ffe aba naddiini omulimu gwaffe kulaba nga wabeerawo emirembe mu ggwanga. So bwe kyesobola okulaba nga emirembe egyo gibeerawo tukikola. Kuba kwogerezeganya tukukola. Bwe tuba kwogera na gavumenti twogera nayo. Tuba kwogera na opposition twogera nabo era mwatulaba biseera. Oba bwali buto, oba bwali butamanya. Ebiseera ebyedda ng'okugamba nti bannange ono omusajja Bishop ng'owulira ng'ogabana singa oba ye taata wange, singa oba yanzaala, ng'ekitiibwa Bishop kyalina. Ono Bishop Lwere mbu yakulira ekibiina ekitabaganya abanaddiini mu ggwanga lyaffe Uganda. Era akulaga nti yakiwoomyemu omutwe okuteesa ne gavumenti wamu ne pulezidenti waffe mbu akomewo e Uganda. Mukulu, nga tonaba kusaba pulezidenti waffe kumawo Uganda, genda osabe Museveni ogambe oyogera naye. Tukusaba gwe kennyini otugambe oyogera ne Museveni. Naffe kati ng'Abannayuganda abatuufu tukusaba ogambe Museveni atuviire mu ggwanga lyaffe Uganda kuba si gwe twalonda. Ero tukusaba ogambe byabakama atuwe declare forms ze yalangirirako oba ze yajjako obululu bwe yawa Museveni bw'obanga obwakana nti tetwalonda Museveni oba tukimanyi. Kyokka ekyewuunyisa ofaananira ddala nti oli musajja mu Uganda. Wawu. Ofaananira ddala nti yeggwe Ndaya Nakalama mwe bennyini abasajja Abaganda mwe bennyini abali abaasookawo. Naye mu kifo ky'okugamba nti koyogera ebintu ebituufu oli mu kugezaako kuteekawo biboozi bya kulimbalimba. Kati essaawa zino obulumi obujjawo olumira pulezidenti waffe gyali nti talina mirembe. Gyali pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu talina mirembe. Kaakati nga tonnaba kugejja mutwe nakulaga nti nno oyogera ne pulezidenti waffe nga toyogera naye. Sooka oyogere ne Museveni gw'otugambe nti oyogera naye kubanga naye tukimanyi nti oyogera naye. Mugambe alekerawo okutta Bannayuganda. Alekerawo tusibira obwereere. Atuviire mu ntebe yaffe. Tetwamulonda tetumulondangako. Nga tonnaba kusaba pulezidenti waffe sooka omugabe ebigambo ebyo mugambe laga bannansi obululu bwe baakuwa buli disitulikiti bwali bumeka. Bannansi kirina okubaawo mu nnaku 15. Kati nga tonnaba kubaako birala byonna by'okola okutulaga nti otegeera nnyo era olimu ensa. Ebyo by'oboogamba Museveni okomye wano mu kamera nga era obitugamba nti bamugambye bannansi beetaaga kulaba foomu kubajja obululu bwe weewa. Beetaaga okumanya bitundu kye byakulonda kubanga bo bagamba tebakulondangako. Okitegedde? Ewadali ekyo twala eri omutwego. Bishop Lwere owa Interreligious Council njagala kutegeeza nti amazima tolina ky'omanyi. Ebyo by'ogamba nti ebintu twogerezeganya n'abantu. There is nothing you can do. Olaba n'ab'amateeka abalamuzi basaabalamuzi b'eggwanga tebalina kye basobola kukola kukyusa politics w'eggwanga Uganda. Tebalina kye basobola okukyusa etteeka okukyusa ebyo ebiteekeddwa mu gavumenti ya Uganda. Kati gwe Bishop Lwere Interreligious Council musobola okukola ki? Olaba parliamenti y'eggwanga yo nyini teina kyesobola kukolawo okutereza ebyobukulembeze mu Uganda, okutereza demokrasi, okutereza ekintu kyonna, okutereza enjogerezeganya nti ne bwe baba bayisiza amateeka ne balagira nti kino ne kino kituukewo tekisobola kikolebwa because abali mu bukulembeze they don't care, tebawulira, they have absolute powers. Gwe Bishop Lwere gw'ogamba mbu oyogerezeganya ne National Unity Platform bateeseganye ne gavumenti ku diiru ki? Tolina ky'omanyi, there is nothing you can say. Ebyo bw'osanga ng'omuntu ng'omubuuza nti wano ne wano ng'agamba nti essaawa yakakati sobola kugamba bingi naye gwe ky'oba omanya tutte gw'omanya oyo talina kyamanyi.
There's nothing you can say. NTV bwe baba basoma amawulire batuuka ekisani batugamba nti wabula bwe tutuukiridde ku ludda lwa National Unity Platform batugambye nti kituufu enteeseganya zigenda mu maaso. NBS mwatuukiridde National Unity Platform ne bagamba nti enteeseganya zigenda mu maaso. Temugenda sirwazanga abantu kutuuka ku eyo stage. Ate n'ekirala National Unity Platform bwe banga ddala byekola bituufu nga byebadde tugamba bye bituufu tebasobola kuteeseganya ne gavumenti kukomawo kwa Kyagulanyi. Netfa abatunuulizi b'ebyobufuzi abamu tebakyali batunuulizi b'ebyobufuzi banoonya kyakulya. Interreligious Council tebakyateeseganya kukwasaganya bantu kubagatta banoonya kyakulya, and we know the side they discuss for. Tumanyi side gye bateeseza. So bwe mugamba nti abatunuulizi b'ebyobufuzi naffe tusobola okubitunuulira, we know tusobola okubitunuulira ne tubiraba ne tumanya nti ono anoonya kyakulya ono ateesa bituufu. Temwena mukusiriwaza abantu kutuuka ku eyo stage NBS. National Unity Platform yawangula emitima gyaffe nga tulaba nti opposing ebyo ebituufu. Tulwanaganye n'ekintu ekigamba nti Kyagulanyi yeenoonyeza bibeero n'oyo naye muyaayi. National Unity Platform bwe banga byekola bituufu tesobola kugenda mu nteeseganya ng'enegotiatinga ku kudda kwa Kyagulanyi, ng'enegotiatinga engeri gye neopposinga mu NRM, ng'enegotiatinga engeri gye neekomawo mu ggwanga ebeere n'emirembe ng'olw'okuba NRM yagambye nti mujje tunegotiatinge. National Unity Platform tesobola ku negotiatinga mu nzikiza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jjangu gye ndi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, muntu nk'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp.